nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza ng'owuliriza amayengo ga Yugi Updates TV okola kyamaanyi nnyo. Jeno Muhoozi Kainerugaba era avuddeyo ne statement eyeewuunkiriza ensi saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo sinakiini n'abayeekera bennyini singa babadde basobola okuba nga baripurayinga bandiraze embeera. Olw'ensonga nti nno tuzze tumulaba nnyo biseera bingi ng'agenda postinga ku mukutu gino egya social media. Era avuddeyo n'agamba nti mu East African Democratic Republic of Congo nga ye Jeno Muhoozi Kainerugaba adeekirayinga ng'agamba we shall hang all of them publicly in front of the camera and instructed commanders to begin rounding up suspects. Inti mmwe abadde beeraliikirira ku mbeera yonna yonna egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mwenna Abakongo naddala bali mu Uganda abagambye temweraliikirira temuddamu nakitwalako mukimme n'amazzi in fact kubanga ffe twagenze maaso ne tuyingira eri eggwanga lya Democratic Republic of Congo buli kimu kiwedde mwe mulinde bulinzi kaseera na time mugenda laba ebyamagero ebikolebwa. Agambye nti nno bagenda kubanga babatuga mu public mu kamera nga balabako abayeekera bano aba ADF temugenda kuddamu bawulirako bagenda kuba bafuusa olugero ke twayingidde eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era tujja ku instructinga bakomanda baffe basobole okuba nga balawunda basuspects bonna. Jeno Muhoozi Kainerugaba waba avuddeyo n'ayogera oyinza okulowooza nti kyayogedde enkya kigenda kuba nga kituukirira naye tulabye emirundi mingi ng'ebigambo bye bikoma ku social media nga action tewali n'emu eteekingiddwa. Kati ku mulundi guno nga waabasuubizza nga waagenda okukwata ku bayeekera ba ADF asobola okuba nga babufuggaza ng'abanyweza abaggyeko emitwe abatuge mu kamera ng'ensi eraba nga waakibasuubizza gulowooza kinaabeera. Gw'atannatweyungako okubiriza ogende wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba nga otwegattako. Oli ku Yugi Updates TV. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo nkiwa mubeerako nnyo ku mayengo gano. Jjukira nti emabega Muhoozi yavuddeyo wamu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne batangaaza eggwanga ekitutte amagye ga UPDF mu ggwanga erya Congo ne bagamba nti amagye gano ekigatwaddeyo si kulwanyisa bayeekera ba M23 nedda. Abo tetusobola beesembereza era temutusibaako matu ga mbuzi tuliisa ngo ffe tugenda kuba nga tulwanyisa bayeekera ba ADF be tumanyidde ebbanga eddene tubagoba nayo tebakkiriza baddukamu katono ne bakomawo batufudde bize. N'agamba nti era missoni yaabwe kweyimiridde. Mission ey'okubiri Mwami Museveni yagamba nti abajaasi bano aba UPDF bagenda kubanga bayambako providing a security ku project egenda maaso ey'oluguudo okuva ku boda ya Uganda paka Butembo. Ebyamaguzi bye basimagolinga okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bakwira kusimagolinga kale bye batransportinga bisobole okuba nga bituuka mu ggwanga erya Uganda. Tetumanyi abyobugagga bino biva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo eggwanga nga Uganda liganyulwamu wa kubanga naffe tulina percentage contributing and facting eri high ku providing a security mu ggwanga erya DRC saako no constructing enguudo zonna eziyunga okuva ku border paka eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati Munnayuganda wano wandibadde weebuuza ekibuuzo ffe tufuniramu wa ssente zaffe amagoba gaffe ebyamaguzi ebyo mwebala otundibwa Uganda gwe nga munansi kikyoganulwamu ng'ate gusasula omusolo ogubeezaawo projekits ezo saako n'okusasula abasirikale bano ab'amagye ga UPDF okugenda mu ggwanga eryo tebenkeza emirembe. So Uganda ebibuuzo bingi bye tulina okwebuuza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga w'obitegedde jangu mu comment section gwe asobola otunnyonnyola ensonga osobola ogitangaaza bannayuganda. Mbagala nnyo era mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba mbagaliza weekend ennungi.